ina ekintu ekyambuzabuziza kitya ku Council of Nsibambi amole gamatoloddeko nnyo weekend yonna ne week emabega abantu b'omu kyalo gy'abadde akiikirira gyakyakiikirira paka mu Gwokutaano mbu ebintu byabagabira nga mubaka yabiggyeyo omulina okutema ebikondo by'amasannyalaze anti sooke tulongoose statement ekyalo teriyo muntu akiikirira kyalo constituency abantu ba constituency ya bagiyita Mawokota South ebitundu ebimu yali atutte enkulaakulana ebintu byabiggyeyo era netakyewakana alina interview gyabaddeko n'agamba amasannyalaze nagaggyeyo naye teyagambyeko nti wanze Nsibambi gwe njogerako mumanyi Nsibambi nga Nsibambi mumanyi teyagambyeko nti tanagambako nti amasannyalaze yali abatwalidde enkulaakulana takyogera ante bankulaakulana kate kiba ki ye yatwala bintu bye nga bwana kati kiringa nze bwe nazimba ennyumba ennungi mu kitundu nga mbaddemu ennyumba nga mbi tekitegeeza nti nze siyinza gamba nti baleetedde enkulaakulana nze nzimba kintu kyange kuba kyenjagala Nsibambi okutwala amasannyalaze eri ne Mawokota yali atutte masannyalaze ku bizinesi ze kujali ya site ne gundi ne Mawokota gundi Craze alinayo nankani y'amategula so yali yayongedde mu companies ze nga nsanza agatukayo tegamala kakati bwe yagongeramu bana abantu omanyi balina olugezigezi ne batapinga yes ne batandika okufuna bakamyufu ne babayungako without his consent kino nkikuba nze kukyemanyika ekitono ku masannyalaze bw'oba gwogaleese mu kitundu buli muntu agenda okugakozesaako alina okutuukirira n'omuwa ebbaluwa ekakasa nti omukkiriza akole ki ateekeko bwe baba tebaali tebakikoze baleme kulowooza nti yakikoze lwakuba tebaamuwa bululu ne bwe bandibumuwadde so yagaggyeko mu butuufu kubanga okuba nti abantu baddemu bagoberere ki gwe genda ogoberere enkola entuufu gy'olina okugoberera kyazze buzzi mu kiseera kibi nti yagudde akalulu kisoboka ekyo nakyo kisoboka kiringa ggwe okubanga naakayomba naawe nekugamba nti ojja kundaba ate n'ofiirwa ne bagamba nti nze yakyogedde anti bagamba nti kamwa kabi kasasiro gange kati ate ebimotoka bya kasasiro yagambye ebyo byo by'amazadde obiconnectinga bigenda Eldoret mu Kenya ate bw'abanga mwana afuna ssente waliwo akola bizinesi ey'okufiirwa andi bibadde wano nga biyamba ku bantu b'omu kitundu anti bibadde bibayamba buyambi kati eri bigenda kukola nga bimukolera ssente wabeerawo enjawulo okuwanga oyamba n'okugenda gundi Nsibambi muntu wa bizinesi ebintu bye byakola byonna bizinesi gyali ya City Nsibambi Company Advocates Mawokota Craze eyo baani byonna bizinesi zaakola zireeta ssente so si za charity era yamaliriza agamba nti ayina ekitundu wakwasi kivudde mutwe yagambye abo be yawankuza be banzaala bo ngenda sigala mbaweereza kyekyo kati bw'obanga obadde ogaba obuwunga ku kyalo n'olekerawo bbawa n'owa ab'omu famire eyakukuza oba okoze ensobi batokoze ate kati Nsibambi bamwebaze nnyo okusinga omuyogerera omujjonkera mu kifo ky'okuba nti bamwogerera ebisongovu naki bamusanyukire nnyo ate kati wano ye kyekiseera oyo gwe balonze naye abalage nti asobola obbakolera kubanga Nsibambi si yabadde mu kifo ekisinga okuba ekirungi mu parliament ate gwe balonze gwe balonze kyemmanyi yali abaddeyooko yali abaddeko ne mu ya East Africa ne mu ya East Africa ne wano yakiikirako Busiro kakati yaani oyo Susan Nakawuki kakati naye alage amaanyi ge bw'abanga emmiya Nsibambi asobola okukola ebyo byonna byakoze mu kitundu mu kisanja kimu then kitegeeza nti musajja w'amaanyi ababadde batasobola kulaba nti nno w'amaanyi awo olabira nti abadde w'amaanyi bo babadde balowooza nti byamera bumeze ebyo bye babadde bakozesa yateekamu ssente oba yabiteekamu ssente ate nga temwagadde addeyo kwongera kuzissaamu temuddamu kumwogerera olwo taapu ng'ogisiba usake luzibikire singa olaba nga obadde osumuludde mazzi ne weesanga nga bali abagasumuludde bagoonoona wali watobye wonna wazze ebitaba ng'osibe gava
kati esegeza abantu be Mawokota beyo constituency be basibya amazzi gye gava baagalinnye gye gava ne gasiikuuka tebaako gwe boogerera ati waliwo omanyi waliwo nokola ebintu nga totegeera bw'oba otegeera okola birala ne bw'oba totegeera okola birala kyeva abazungu bagamba tosalirawo mu busungu tosalangawo ng'osanyuse nnyo ate era bulijjo buli lw'obanga ogenda tolowoozanga ekintu nga toli musanyufu oba toli nnomo so buli kintu kirowoozeeko ng'oli mu mbeera ye ya bulijjo kakati abantu bw'ogamba mutojja kulonda Nsibambi n'olonda ani Nakawuki Susan bw'omala omulonda ate n'okaabira Nsibambi bye byaleeta tolaba nti oba totegeera etegeeza akajjanja k'abalonzi butategeera kakati bw'oba wali omanyi nti Nsibambi talina kyakola nga wamulonda ne kati okaayanira bye yaleeta lwaki sigwe wazzaako bisigaze kubanga badduse bakubye endulu awo bagenze wa Kanso Bugaya kakati Kanso Bugaya yali abibateereddeyo ye Kanso Bugaya ajja kujja amanyiira Nsibambi yasomeseza kababi balamuzi bonna abasinga obungi yabasomeseza kyo kituufu kakati ogendayo bakole ki nze nja kuyimirira emabega wa Nsibambi mu buli kyaba oba akoze ekyo baki Nsibambi tasobya gyendi Nsibambi tasobya gyendi Yusufu Nsibambi tasobya gyendi gwosigala omuliko muli muti tasobya naluli byonna bagiramba ate yazze ku ludde no mu parliament Nsibambi tasobya gyendi yagambye nti agenda kuzimba actually si kuzimba n'ennyumba yali mugizimba alina ennyumba mbujazimba n'ekikomera agenda kyongera kakiwanike teri kumulaba kiba kyesaaga na kyakisereke ekikomera ave ku bagwagwa era gamba abantu batadde bavuddeko sigenda mu kodi sigenda abantu batadde abaveeko yayogedde ku mwalo gw'awagi yateeka ebintu ebiyitirivu nnyo yafunye obululu busatu goli dimu si dimu wateekwa kuba goli awo nga around nga Katongo oba bitundu bye yabakolera bitagambika buli kimu yafunye obululu busatu abantu andi nze kyegambe bwe butategeera bwaki bw'abantu ate bwe omanyi emirundi egisinga obungi oyinza okuba nga otambula bw'oti n'otuuka mu maka g'omuntu nga waliwo omuti omulungi ennyo n'ogamba nti omuti guno mulungi n'agamba ye mulungi naye gusuula ebikoola muti mulungi naye gusuula ebikoola abaana tebakwera kompawundi n'eddugala naye era noonya mukozi wakola ki wakweranga wano oba simanyi akantu kano simanyi baba n'akategeera kenyonnyola bajja kategeera kati omuti ogwo n'ogamba nti mukama wange nze nange mbadde nnoonya na mulimu nze nja kukolanga ki nja kwerangawo kyo naayera nti njagala wabenga wayonjo nti essebo mukama wange nja kweranga n'ojja n'okola omwaka gumu 2 3 4 ku mwaka ogwokutaano n'oyagala okole ki ogendeko ewammwe nze nti wangi Mzee Nsibambi kati ababuuza Mzee Nsibambi twanji nga 22 mbadde njala gendako mu kyalo Sabonte ndye Christmas n'olusooka ndumalire eddala nkomewo ndyoke nkomewo ng'ennaku z'omwezi 16 va 15 January ogulonderwako lujja kuba lumaze okukola ndyoke nkomewo ko ye nti tekirina buzibu genda kirungi nnyo akusibirira n'entanda ng'agikusibirira ng'agikuwa kati bw'oba ogenda bw'oti omaze okutegeka ebintu n'ogamba neerabidde ngeri gye ngenda okulwayo nnyinza okusanga nga wano wakola ki wajjudde ebikoola omuti n'ogutemawo n'oleka omuti ogenda okusumbuwa bwana Nsibambi ng'ogutemyewo Nsibambi agenda okuva mu nju ng'oyera we gubadde oyera bino ebikoola gwe omaze okugusonjola ogusudde eri nti ate kiki nti mu ngeri gye ngenda okulwayo ndowoozezza nti omuti guno gujja kusumbwa ndisanga waddugala nnyo agamba nti kale naye omanyi munnange engeri gy'ogenda mu kyalo todda nti ate muzeeyo ngobye sikugobye gwe weegobye omuti guno nti gwe gwali gwakuleeta wano gw'obadde okolerera ebadde oyonja wano kati ate kogugyewo dda kukola ki kati be balonzi b'e Mawokota simanyi oba ontegeera kati be balonzi b'e Mawokota kati basinika amannyo ogubadde gubawa omuti ogubadde gubawa ate mwamaze okugutema ogubawadde amazzi amasanyalaze amaato kabuyonjo ku myalo emirimu gyonna ababadde bafuna munnanka mu Kireizi mu Jalia City kati ate balaajana kati balaajanira Susan balaajanira Kansani
Nsibambi. Kakati Kanso Nsibambi gwe mulajanira yali asimbyewo omuti guba nga gwe gukubezeza okufuna sente kubanga oyerawo mwanzo gutema kati aba akwagaza ki ekitegeeza dawo olinga adaga nti singa Kanso Nsibambi abadde asobola kati n'abaana bonna abakola mu kampani ze abajje Kampala oba bajje bitundu byewalala obajje walala omaze okukitegeera nti abantu tebategeera tuvula abantu batono nnyo abeera afuna omulimu oba n'atwala abantu b'okukyalo boloza MP bonna abali awo mu parliament bakozesa abaana ba ku byalo waabwe abo tebasoboka basiru abantu b'oku byalo baba tebategeera oyo goleeta ayagala ate kukuloga bulozi mwena abantu b'oku byalo gye tuva babeera basiru to an extent tebaagala muntu oyo bawoza ono wajjejje wano agizaati nga olwo bakulaba bubi kakati byebyo bwe babanga ababadde abantu b'omu Mawokota tebalaba birungi Nsibambi byabadde akolera Mawokota mbeera Nsibambi kati awo omuwa magezi nziramu n'empandiika bupya n'abakozi b'Amawokota n'abajaliya site bonna ate omala kuleeta gundi naga muntu yo kulaba wova ya chairman gyova kuba nendaga muntu oyinza okulaga ekirala baluwa ya chairman gyovudde kaseeberamu emu ku byalo ebiri Mawokota South buli gw'owandiika yakutwala ewaabwe buli gw'owandiika mutwala ewaabwe tebategeera nze abalonzi kwe nabalabidde wano nga balonda gundi wa Kampala Central MP olwamaze okumunangirira bwe pampa nga tandalayira n'abagamba nti sibeetaaga mu Kampala abagudde mu minsa ababoda manyi tebategeera bagamba nti omanyi waliwo abantu babadde baba misinforminga gundi bwanajja ajja kwonoona ekibuga gundi bwanajja ajja kwonoona bino ataakyonooneka mumuwulire ababoda bonna tayagalaalonzenga ababoda yabawadde weeks ababoda abatalina musement stage abatakisi abatembeyi bahokazi n'agamba nti nno gwe ataategekawo okolera tebakwetaaga kubeerawo bw'onaabeerawo ebinaddirira byonna ojja kigwako gwe owa boda amala gakola nga tolina siteegi naawe genda musinika ebinnyo n'agamba bano abatundira ku mbalaza mutundira ku mbalaza wali gali maduuka abamaduuka basasula lisizi bwe temusasula ate musala ebbeeyi mubalemesa okutunda muvuma buli atambula mulemeseza abatambula okutambula mwenna muveemu mbawadde weekses ate yayogera ebyo talaba kulayira tanaba kulayira linda ate nno w'amaanyi oyo w'amaanyi ebyo ebintu byadayogera nga tasose nakwita mu executive aba w'amaanyi kubanga batugamba mbu ebintu byonna ebikola mu Kampala awo binakwita mu lukiiko lwa KCC anti yeye minisita wa Kampala nakyo olina okimanya anti minisita bategeezako mutegeeze executive eyisiza kino naye asobola okulagira nga minisita gavumenti ya Uganda kati we yatuuka olaba ababadde boogerera okulonda oli ava gyavudde n'agamba nti bwe mumala okulonda mutambule mufeewo nga buli omu ayogera ate nga ne watabaawo complaining nti omwayi ogenda okulaba nga n'owamakomera yajja n'ayogera n'ogamba nti kale omwogezi w'amakomera nga naye ayogerera kulonda yali atidde ng'alina bangi nedda ayogerera kulonda mbu bwe mumala mudde gye ewammwe n'owa poliisi n'abyogerera bayine owamakomera nti ye bayine omwogezi mulala anti ayogerera amakomera ye Frank Bayine yoyo naye namuwulira ayogera umulonda mudeka mudu wakite muddaka nogenda okuwulira nga nowa poliisi nagenda okuwulira nga nawulira abantu bangi ekyavaamu neŋŋamba nti wayi sijja kugendera ku bintu by'abantu buli omu alina obuyinza obwogera okusinziira mu kifo mwali naani ayita atya gondi first family naawe oyogera nakyo kyankizo wakirabye ono omwana we Masaka yafumye buli kiramu kuba alina amaanyi wayimirira n'agamba nti kino avuma oyo naye ebyo tebiriyo ebyo nze nyinza okulagako omusajja omu yali Jeno ng'ate ye vice president w'eggwanga ne yafa nga asuula mu compound nga n'abaana be abamu tebambadde masaati nampale abamu tebambadde Jeno Mustafa Adrisi yali waawa ne mu Uganda wano wennyini yamyukanga ni Amini yali vice president nga abaana be tebambadde nga n'abamu tebambala nga talina wadde kikumi kiki gwolowooza nti abantu Kiseka bafa bakyalina ebintu wekiba Samson Kiseka yafa akyalina ebintu yagenda okufa olowooza bo tebabeerako bamaanyi wano baaliko kati buli kyoba okola kyonna olina okirowooza naye omwana ntakalukyeti nga bigambo kati oyo oba obadde oyogera nti olowooza byenjogera byakulimba yono naye abaana bo balaba naye yali Jeno nga vice president ate nga Jeno afudde wano byo mu 2013
ojja kulowooza nti n'embeera ebafunyanga bavudde mu buyinza. Gwolooza lwaki balwana walabye taata we yennyini enwana gye badde alwanamu otuuka n'okwekwata ku nkanaga ate balwana ne bokisi omwami oyo nno ne ku luli era yalwana ne bokisi. Ekyamunyiiza gwe tokimanyi akaana akamuyimbira lwe yakyala ku ssomero nga kali muba mu P3 ke kazze ne kamwesimbako oluvannyuma lw'emyaka 12 lw'emyaka 10 kamwesimbako ne kamuwangula 10 na mitono kaba kamuyimbira kali mu primary jiyinza oba nga jiyingidde n'abiri omwami yali ssentebe lwose 5 yali minisita nga akyadde ku ssomero kakati ke kamuwangudde naye waliwo ate omusango gwavunaaniddwa akaana ako katanfe naye ate nga kateni omwaka gwe baazibbiramu omwana yali taweza na myaka gikola yaba yazibba atya mwana muto ali mu myaka emeka myaka 3 kati bw'oba ogamba ndi mu 2018 yabba kateni za buwumbi yalina emyaka emeka busatu mu obukadde 8 eryo edduuka liri luddawa mu Uganda erisobola okubaamu ebintu ebyo. Twagala kumanya oyo omugagga Haji ye atuusa maali oyo atuuse ebintu by'ebuwumbi. Nedda gwe babbako obuwumbi 3 nga bwa kateni 3 mu emitwalo 7 mu obukadde 8. Omwana kama weewuunya obutategeera bw'omuntu ng'oyo okuba nti omwana ali ku myaka egyo gwowe ebintu eby'essente ezo without any written document. Ateekwa okuba nga oyo omusajja awola gavumenti. Bw'obanga olina naye weebuuze omwana ono bw'aba alina emyaka 3 mu 2018 aba yalina emyaka emeka. Anti kati kwasatu otolake 2018 yali mu 2 n'abiri yali tagaweza. Yali ng'emyaka 17. Myaka nga 17 omwana w'emyaka 17 aba yeetegeerera. Kakati ekyo nakyo kijja kumanyi kiditaminingibwako okulaba omuntu eyawola oba yategeera oba yatategeera. Mu ssana lya Uganda omwana emyaka 17 aba akyali mu secondary. Aba mu senior 4. N'owabiri mu 3 abeera mu university. Kakati wawola waawa kitegeeza ono yakola senior 6. Yeewola bwe yeewole yali gundi seringi gundi manager tabanga okiibwa abiri mabega. Anti kati ffe twebuuza omanyi ebintu ebimu obikola tomanyi kyoyogera ng'oli bwe yayogera mu ddi n'emyaka 25 kale mazima nze gw'olaba bantwala mazima nembeera mu Nuupu ne banjira mu 2016 maze emyaka kakati 10 miramba sirina bamugamba ni mukwano Nuupu weba yakutwala tenaweza ye 5 ebintu byonna abantu ekyo kyekiri abantu boogera kiwalazima oba babeera excited waliwo ekizibu ekiba kibagwiridde kakati oyo ayogera nti obuwumbi bintu bya buwumbi 3 mu obukadde 8 ng'obiwa omwana wa myaka 17 oteekwa okuba okusinziira emyaka gy'alina n'omwaka gw'oyogera bwe yabitwaliramu olaga bulazi nti olina ekikyamu. N'ekirala omuntu atuuka okuwa bizinensi oba okuwa sitooka y'obuwumbi 3 muba mukolaganya ebbanga mu mirimu. Kati oba olina okutulaga wali omuwaddeko emmeka n'emmeka. Naawe wennyini ayogera ebyo osooka ne weebuuza nti naye olina ssente mmeka kw'otoola kwe babba obuwumbi 3 mu obukadde 8 mu 2018 n'ottukiza leero omusango. Atuletereyo SD namba ku yaloopera ng'ono amubbi 2017 abitukiza kati ng'omwana afuse MP. Luvannyuma lwali kawunti y'awantu wonna. Kati atuletereyo gundi yonna kwe yawaabira. Manyi bijja kunyumira. Ojja kutuuka ekiseera nga bajja kuleeta balooya. Bajja kusoya omusajja oyo ebibuuzo. Asabe eddagala lye nga kibalama mu kkooti. Asabe n'amazzi. Anyway, kati koja Kagatto owagira ekikola ky'ababaka kale abakamba bayita si babaka naye abakulembeze okujja ebintu byabwe mu balonzi akalube kaggwa abalonzi tebamuddiza kuba sigwe tekisose ku nsibambi yabadde n'ensonga lwaki abijjayo twalako ne munyagu ono nga ajjayo oyo munyagu abo yajjayo ye yamanyi naye nze ndi ku nsibambi oli ku nsibambi yakugamba nti amasannyalaze abaagataapingako tebamusaba ekisooka tebamucontactinga kuba ne national water bwe kugamba bw'oba ojja amazzi ku muntu nga ye yagaleeta mu kitundu omubuulira n'amanya n'akukkiriza oba n'akugaana n'amasannyalaze bwe gali era ey'endagaano ebeerawo sigwe kubeera wali nsibambi si muntu simanyi mumuyita wa bulijjo nsibambi munnamateeka omutendeke ate asomesa bannamateeka kitegeeza nti kyakola akitegeera tewali kyakola bweru w'amateeka
N'olwekyo gwe bw'obanga ogambye muzimanyi mwagenze wa kansani gendayo mujja musasula Nsibambi. Baba mwagala okukozesa amasannyalaze ge mugende mu musabe mu butongole. Ate era bw'aba yabagajje bajjeeko nga tabalina kyabagambye ne muleeta olunderebwa olwo nti mwagala muloopa mumuloope abasasuze ebbanga lye mwagakozesa nga temumunnyonnyodde. Kati mulamuzi kyayinza otuula mu Nsibambi n'amuvunaana. Taliiyo. Oba madde ndowooza Nsibambi bawulira naye nze naggambye ekintu kimu byonna babikole naki naye Nsibambi ewange takola ki tasobya. Kino kiyagenza wa President Museveni kyo okyogerako ki ku kyaki kikuusu kyaba anti yagenzenga ki anti engenda gye yagenzeemu buli omu emutaakana n'ekibiina kyavamu ekya FDC abantu waliwo FDC mu Uganda ekyerina gya nkumi FDC kyatandikewo Dr. Besigye kati bonna ayogeramu engeri gyagenzemu mwami Besigye gundi nza nti omanyi saagala muntu ayogera bintu nga saagala oyogere kintu at any given time nga atategeera nkubuuzeyo ekibuuzo mbuuza Deputy Speaker wa Uganda yali luddawo Deputy Speaker yavaawa Deputy Speaker aliko essaawa zino ate waliwo omulala Thomas Tayebwa yavaawa ava mu Western Side ava mu kibiina ki yava mu FDC essaawa zino kati ali mu NRM kati waliwo abaana abazaalibwa nga babazaalidde mu kibiina nga mwavudde abantu baleme kwogera nga batategeera ate kugenda Deputy Speaker ikane speaker mwennyini Speaker yali waki naye yali FDC kakati n'agenda wa n'agenda mu NRM nga bo temwabagambako nti lwaki mugenze waliwo amateeka agafuga omuntu nti bw'obeera nga wali oti tosobola kuba bwoti kugamba bw'oba wali mwavu olina kuba mwavu nti ogaggawala otya ng'ate wazaalibwa mu kika kyavu ne Ssemujju yali FDC kati waki wa PFF waliwo etteeka eri mu kugira okugendayo kale bambuulireyo be baazaala nga bali mu Nuupu mbuulirayo abantu aba nga babazaala ba Nuupu mbuulirayo abantu ba MP basatu nga bamuzaala mu Nuupu nga bamuzaala wa Nuupu taliiyo kuba Nuupu teyaliiwo kitegeeza nti omuntu asobola okugenda mu kibiina kyonna n'abo abali mukati tebalina gye baava balina kakati oyinza okubuuza omuntu lwaki wagenze waagundi President we Amuriat Oboy yagambye Nsibambi's visit to the State House, it was a surprise to us. Yes, it was a surprise to you. Kubanga namwe bennyini aboogera, you don't know what you are talking. Nsibambi bw'aba agenze mu State House. State House si ya kibiina. Singa yagenze ku NRM Secretariat, we would have blamed him. Bw'aba agenze ku State House, ekyo asset ya ggwanga. Whereby nti buli wa kibiina akola ki? Bw'aba afunye omwaganya. Akerezebwa ogendayo. Ate President atuula wali si wa kibiina. Ekyo kankibabuulire abatakimanyi omanyi abantu basama nnyo bye batamanyi President abiri mu State House si wa NRM wa Uganda President wa ggwanga era baba bamuwa instruments of power bamuwa zifuga Uganda so sizifuga ki NRM wali aliwo nga ki so omuntu ena asobola okugendayo kasofu n'omwaganya why not kabaka tagenda ngayo Ssaabasajja yagendayo twamugoba oba twamwogerako ki gundi Katikkiro tagendangayo ani atagenda bannaddiini tebagendangayo kati baba bafuuse ba kibiina ekyo oli mukulembeze wa ggwanga oba ensonga za Nsibambi ze zitali kiri eri mu bantu kubanga ye Nsibambi ne group ye kati anti Nsibambi entegeera gy'ategeeramu sibali eri si erevu abalala kubategeerera Nsibambi bw'aba ategeerera ku katebe nga bw'otudde abalala kibeetaagisa okulinnya ku mulongooti gw'ekkololo okutegeera Nsibambi by'aba alowooza nga atudde n'olwekyo bw'oba oyogera sooka omanye gwani ku Nsibambi kuba yagambye ensonga esooka reconciliation nze kakati don't you see that it needs some reconciliation or reconciliation abantu abasibiddwa mu makomera aba political prisoners kati olaba obuntu obujega bw'abantu kati ovunaana oli kuba agenza okulwanirira abantu be basiba gweoyagala babeereyo anti alabwangako mu nsonga zonna wakalaba ebintu bimeka nga bibaddewo babadde babasiba nnyo abantu abaana b'abafuzi badde babasiba n'abantu abasekinoomu ku nsonga z'ebyobufuzi naye Nsibambi talina we yalalakidde nti y'omu ku baluvuddeyo ba advocate bwe kyolowooza singa olaba olwaleero omugagga n'avaayo n'asonda ku kyaki nti nguze enzigi n'amategula aganaasereka ng'ogamba nti osonze lwaki nga bulijjo tosondanga
Kolo lwabatandise mu appreciating lwatandise ekintu kyonna kyonna lwe kizze kati oli singa ajja n'agamba nti nja kugula emmere y'omulumbe nga mufiiriddwa ng'ogamba nti nga togigulangako lwaki ogigula nga si gwagula ewagundi yafiirwa gundi yafiirwa bazze bafiirwa gundi nze ndabye abantu bangi nnyo bano abaana wano Kasuku yavuddeyo n'awa omwana ssente miliyoni emu kuba yafunye first grade ng'abeera ne jjajjaawe nkati nga amulalo jjo yasama bw'olebeza agamba nga bulijjo tozigaba mwana gundi yafuna first grade yandigabidde bonna awo watandikidde ye waawulirira ng'ali concerned watandikira nsibambi tewali waalina muwa byalina kulowooza kuba omutwe gwalina gumumala okulowooza ebibye. So what we should embrace is the ideas idea eyamututteyo so si gwe kusinziira ku ntegeerayo oyinza okuba nga otegeererawo kuwatandikidde mu blaming nga gwe totegeera kwenkana kyakola. Abantu abasingana nti bakitwalidde mu mbeera eri yakusabayo kasente nsibambi ali bubi kati nze njagala oleeta oyo ayogera ekyo n'ensibambi tubayimirize wali tulaba ani ali obubi asaana sente za state house. Anti ababaddeyo bonna bagudde akalulu okugwa kitegeeza ki nti oba balina kye bafumba nga bba abagudde oba basabwa minisita oba basaba kakati gwe otunulamu bagudde akalulu bonna nsibambi yasinga obwavu kati kye kimutwalayo okufuna ku sente okusinga ggwe amwogerera kuba wabaddeyo Latifu yagudde ak'ekawempe mwavu wabaddeyo Faruku Ntege yagudde ak'emakindi wabaddeyo Kabusi Moses yagudde ak'ekyamuswa wabaddeyo Nsibambi yagudde ak'emawokota. Kati gwe bw'owuliriza abantu abo aboogera mbuulirako gwe wenkana okutegeera olyoka otandika okulowooza kiri oba gwe wenkana essente kuba nakyo kikolo kuba n'essente zokka kale bamemba parliament ababaddeyo tebabadde mu parliament era bakyaliyo essente ze bakyafuna zokka gweoyinza okufa nga tozifunye mu kashi ze bakyafuna okutuuka myezi esigaddeyo ebiri esatu ndowooza oyinza okufa nga tozirina mu kashi. Nabadde ndabayima mu kasozi nga nnyonnyola ekintu kya Nsibambi ekyo nagamba nti bo ng'abasiraamu baliko embeera gye baayitamuuko bwetyo mu myaka gwa 95 nga basinkana abantu nga babataddeko pressure basinkane president ku nsonga y'abasiraamu abaasibwa naye nagamba ne basooka bagaana abaali abasiraamu abaali radical ebiseera ebyo ne bagaana naye nti kyatuuka ekiseera nga mutuufu kyetaagisa okusinkana omukulembeze abantu basibwa abasiraamu basibiddwa bali makomera bavundire nga gwe newobeera eno ne mwekalakasa ne muyombera eno nga temusinkanya ayinza kubata oba ayinza kwogera muba mu malagamba. Nze ate nina n'ekyendowoozaamu bwe kiba nga wabalina abasinza abantu abasibiddwa ate be bamwalampya Ensibambi kiba kireeta ennaku olw'ensonga nti nga yakolezeza omumuli ogw'okuteesa abantu bammwe ate gwe mujjonkera kitegeeza nti there must be a hidden agenda. Kati nawe oyagala kugenda mmana abagamba mbu bano bafuna mu basibe anti kati kababanga abalowooza abagala oba oyagala kutukakasa mu ekyo kye babadde boogera nti mufuna mu basibe nti mu musibe wammwe mugulabanga kati lwaki muntu agenza omulwanirira ate mumugirayo enjala mulowooza nti Nsibambi nga tagenze mu bintu tabiyingiddeemu alina kyasalwa mumbuulire nti Nsibambi ajja kulumwa kino ajja kulabwa naye ako gagato awo wennyini bw'oba otunuulira abantu abali mu ggwanga Uganda wano n'ebigendererwa byabwe olaba nga kale nze ng'omunange nzikiriza ndi Nsibambi asobola okubeera mu dialogue eyinza okuleeta President Museveni okukkiriza n'awummula olabawo abantu abasobola okutuuza President Museveni era kyetaaga muntu omuyivu omukenkufu nga Nsibambi alina manyi n'ebigambo ebiyinza okukozesebwa n'ebyokulabirako byayinza okugaba n'amateeka nga bwagamanyi bwegayinza okuseetingibwa okuba nti tegalina kye gakola oli okumuwaaki okumuwuliriza. Abannaddiini tebasobola kuba bannaddiini bo baafuuka mpaka gaati oliyaga nti tuyingira 2006 n'emmotoka yange yakyogera ng'alinga agamba nti nze nnina naye nze alinga yali agisaba bondi alinga yali asaba bondi yali agenze mu bondi omwaka guno enkyasa tumulumu naye ekimotoka kyange kikaddiye kati omuntu ng'oyo tomusuubira kubaako kyayogera nga kati ate bw'anaakugamba omulaani enkyana amuwa emmotoka akugamba bugambi ndi gyongera omuliro kubanga okyagaba emmotoka
kati abo bosi balina kyembalo olwo mulala nagamba bananga mulekera okuba abasirikale amayinja oyo ye namanya nti munsi mukyalimu abantu mbadde ngenda kyogera naye kibadde kijja kuba kizito bwe namanya nti waliwo abantu ebintu ababiraba ekifuula nnenge omanyi waliwo n'ekintu kati bw'oyinza okugenda jjo nabadde ndaba omupiira oli naakuba omupiira ne gugenda nga gugenda mu ggoolo ono n'akwata ayabadde agenda okuguteeba naye ate kaadi we yazze nalabye bagiwadde bulala ate n'eggoolo ne bagitta so ng'ono baamukutta nga yafuuse eki nga yafuuse victim kyokka ate nga n'eggoolo enywedde kubanga ate ne bagisaza bamuteeka banigambe nti you denying a goal scoring opportunity anti yabadde alinayinze goal scoring opportunity naye ate bagisse ne bagisaza ne bagitta ne bagaba ne red card kati bw'obanga wagisse wagabye red card ate ng'eggoolo emaze okunywa kitegeeza nti kati lwaki wagize faawo wagabye red card wekyagimugabiza kutulugunya agenda kuteeba ate bw'ateebye omupiira bwe gumaze ne gunywa ate eggoolo ogisa abantu kiza buli omu abirabanga bw'ayagala kati nkugamba nti buli muntu alabanga bw'akoze eki waliwo omulala yawona essasi baali bamukuba essasi naye yagamba nti ye bukya gavumenti ene ejja tawuliranga ku ssasi livuga tawuliranga ki naye nga ate yali atuleekaanira nti babadde bankubye essasi n'eddereeva omusirikale yali amukuma ne bamutta naye yagamba nti talabangayo nankani essasi lyonna livuga so abantu balina bwe bategeera ebintu byabwe Professor Nsibambi wali awo Kanso Nsibambi Honorable Nsibambi fe abamutegeera tumutegeera nekyakola na lwaki akikola naye kyeri kyenkugambye sijja kimenyawo nti Kanso Nsibambi bw'abanga alina atudde katebe mu kikko ng'ali mu vale ng'alina byalowooza abamubuukidde balina kubanga bali ku mulongooti gw'ekkololo okulaba gy'alaba okutandika okulowooza ku kyalowoozaako so nze abo sijja bamalirako budde kati bo tebagenda basigalewo n'abantu babe basigale mu makomera era bw'olaba nga Kanso Nsibambi alina bantu babadde agira ne babatanga mulimu owuwo gw'otandyagadde bate ng'obagamba wange bamuzzeeyo tewali kuba Nsibambi yagenzeyo n'akyogera njagala tuwunzike ne kano recent awo nga bakutte Oweekitiibwa Mwanga Kivumbi abagundi bavaayo nnyo ba political bloggers ne boogera Kivumbi yasomba abantu okuva e Kampala Kivumbi yalina eggaali yabajja Kamoocha yabajja Kawempe yabajja wa abo abantu bwe bakola nsasi ne babatta ne munnange interview yatuyambye ennaku ezo yagenda nekola follow up story abantu bonna babazika Butambala baali be Butambala nga tetunagenda wala newunya obusiru bw'ababloga baali babyogera newunya obusiru n'obutategeera n'obutooletoole obw'ababloga abo baali bakola ki boogera ebyo namwogezi wa poliisi namuwulira naye nja mutwaliramu nze sijja kutya olw'ensonga nti ng'oli mwogezi wa poliisi osobola okugamba nti bali babakuba amasasi kubanga gundi yabaleeta eryo etteeka liri ludda wanti bw'oba singa najja abantu ejjinja ne mbatwala e Masaka nti obakuba amasasi liri luddawo nze sagala muntu etteeka ligamba ki teririna okujjako okubuulira kuba obuyinza ku kitundu nti waliwo abantu abali wana singa ndeeta abantu okuva gye mbajje ngambe nzimba nnyumba ne ndeeta abantu 30 ku sayiti yange mbuulirako gwe kikwatako werosi nti nina abantu wano abaavuddewa gye nabajja eyo bagenda kubeera wano okumala ebbanga lya myezi 2 era ne bwe mba simubuulidde tekiwa mwaganya balina mmundu kujja ne baba bakuba bukubi masasi ansomereyo mu article yonna mu constitution bwe bagambira nti singa Kagatta aleeta abantu obajja ekalangala bamukolereko emirimu gye oba bajje babeere egindi nti babakuba masasi be babadde basomba wano nga NRM erina olukuŋŋaana gyerina waliwo bwe baali bakubye amasasi nti babakubye nti waliwo abajjira ku kirole baali abakwaya waliwo gwe bakuba amasasi kubanga balese muleeti si nze nnumiriza yatugamba nze ŋŋendera ku muntu mukungu wa gavumenti ŋŋendera ku mukungu wa gavumenti yetunnyonnyola yali kwaya baba kuba amasasi nga bagirese bulezi ate bali bamukitundu balina we bagambira nti omutuuze w'eggwanga ng'avudde mu area endala okugenda mu ndala bamukuba amasasi
kati aba blogger bonna bayogeza butategeera mwalimu ba blogger mwalimu banabyabufuzi bonna n'abayogera baali tebategeera waliwo ayayogera yenna ndi babalese nza nsomere etteeka lyonna oba article ki oba section ki bwe batugambira nti omuntu singa bamujja mu kikyusa n'agenda awagire ekivumbi ng'ali Butambala akubwa amasasi kuba ekyo sikirabamu musango era bambuulire nti singa babatta oleka yabakubye n'okwatamu eyabadde abakyazizza gende ku issue endala nze siri ku bintu bya kijinga musinga babatta gwono eyabakyazizza gwosiba n'oleka eyabakubye amasasi ye ekyokubiri okunoonyeza kwandibadde kutandikira kwani ani avunaanyizibwa ku mmundu mu ggwanga twagala yabawa order nti mukube kututandikira kubanga yawe ebiragiro yawa order nti mugende mukuba abo era mwagenda okuba babagamba nti bemugenza okuba bakoze eki naye ekirala balina otulambululira ddi lwakwata ku mmandu sokutta omuntu direct abaali bagenze yali bagamba nti yali gaali abakola eggaali President General Museveni lwe yalegenda okwewandiisa eggaali yakolebwa mu Kampala eno yagendanga ekuba abantu bakuba bameka ate bo bakuba tugende ku issue endala sijja kimalirako budde so byebyo ebiri eyo Butambala kubanga ebyebyo babazika eyo naye wekibwa akomezebwawo mu kooti NTV yalaze amazima nga oli omuntu ate waliwo omuntu omu yekka yali aziikiddwa emukono ate nga naye abadde akolera Butambala eri gyazaalwa naye ng'era bwe tulaba bonna bannabyabufuzi abali wano tuba bonna baani bonna tebabazaala wano naye tebaliiwo bakolera muno emirimu gyabwe balinamu amaka muno naye we batuuka ku nsonga ez'enkizo ddala kufa kuziikibwa tubazayo mu byalo kimanyikiddwa bulijjira tuzza abantu ewaabwe kozi ebeere coincidence nti abantu bonna eggaali gye baali baleeta baali bagizaala eno Butambala naye nga abantu babajja walala nga baanoonya abantu ab'omu kibuga abazaalibwa Butambala kakati atubuulire notubulira ffe kati oyo yagamba nti babajja eno yagende ng'atulaga buli omu we bamujja kuba gyateeka okuba nga abamanyi nti babajja gindi era atubuulire nti atugambe nti gwe bajje wano ne gwe bajje wali ne gwe bajje wali singa tubasanga e Butambala tubakuba masasi abantu baleme kulowooza nti abantu bakyategeera ng'ab'omugyasatu bantu kati bategeera ensi ndowooza social media eno obweruufu buzze nnyo openness kati buli muntu amanyi ekiriwo n'omukadde w'emyaka 7 kasaba nga asobola okunyiga akasimu tomuliyimba nnyo ebintu aba asobola okubitegeera anyway embeera bwetyo bwetambula bwebito bwe biri ekibuga ababodaboda bali mu kweteekateeka ku kyamuka bajja kubyamuka bwaba bagambanga nga mugamba nti mumuli oli babawadde byelementi babawadde biki kamukirabe mumanye nti gundi yabagamba nti naye bafuuse ddi mikwano gyammwe bababuuzanga nze nagamba nti omwana oyo geyajja buli omu ajja kulaga nti buli abadde gwe tubadde tulowooza ni mugezi aleka amufungudde yamubuuza bafuuse ddi mikwano gyammwe bajja kumala bakozesa babakole byebaagala abakola sebe baba buli frekta n'emitwalo 2 mugoberere president wanaabeera sente nno kati kiseera muzirabye ndowooza bwe zigenda kati abasobozi abaawanikanga ebipande muzeyi tova ku kkubo simanyi tuli naawe simanyi muzeyi wanagabamu tava ku main lwe yagibeerako n'atagivaako mwawoza jjaamu akutte ennaku 2 kakati ng'ayita mu baminisita be ndowooza obirabye ebigenda yenkola buli omu agoberere kyetukola ki amateeka nga bagagamba amateeka minisita bayagambe nimuveeko tewali kyemukolako nze nabagamba mugondere nnyo amateeka nabagamba otambula ku kigabo kya tteeka amateeka njagala mugagoberere nnyo so bagoberere tteeka minisita bw'aba bwe yagambye ng'etteeka bwe ligamba smart city bagala smart city tewali nsonga lwaki mumala gasimba buli wamu ne mutuuka n'okuba nti abantu okimanyi mu Kampala kyekibuga kyokka mu nsi yonna omuntu gy'atasobola kutambulira ku veranda bateeka ebintu okuva mu dduuka paka ku veranda ku bupeeva bano paka mu luguudo enkola eno gye baawanga abatembeeyi olw'essande batunde ku bintu ate yakomawa bateekawo nteeke era baagijjeewo Jennifer Musi yaliyo ate Jennifer Musi si bw'avaawo ate ye kyakola kati Obote byeyateekawo byekyakola mbadde manyi bw'ogunja polisi nti mugikolere mwesigalewo sebo eri yali ya Jennifer ono Minsa Kabanda baali babawadde buli Friday buli Sunday wali olabeko nga babagobyemu mu ku Sunday babeeramu
kungudo wona noziwa noyiwa bakola gwe bwanga tumanyi bwe babikozesa gwomanyi walaba omusajja bayitanga Wudu Kaweesa baba mutanga Wudu Kaweesa yali mu kibuga mu yali RCC naye yalitako kubiragiro bwe bityo naye gye bya nanti kakati ekyo kiri bwe kiti bwe baba bakuwadde ice kunuuna ate toyinza kumeketa mu mekete era olina kumunuuna bunuunya aba wakunuuna kati essaawa eno we twogerera Minsa Kabanda ye minisita wa Kampala kati byaleese bye mulina okugoberera nze mbagamba kimu mugoberere amateeka kye kikulu etteeka ligamba ki abatulaba mwena mbasiibulidde awo olw'ensonga nti tugenda kubanga tutetenkanya ate tulabe omulundi omulala gwe tunasisinkana naye kyoba ojjukira nti bicycle kick yo gyeri amaanyi galeme kuggwamu ate mukyala waneme kuyisa mu maaso kukulengeza mbu oli mpala enywera muguwa simanyi ate ekalize lwaggulu ate simanyi bwe neebakira oludda luno mba bwe nti bicycle kick wali enkuba yatandikiriza mujja kuddamu eyo story ate empewo bagenda okulaba nga kagatto kenkana kati nedda jangu buzi nkuwe bicycle kick ojja kubanga otereera bulungi olugendo olutuuse bulungi ne munno olulwe bakusanga bulungi okuba simu yange 0752 ana 3 2 ojja kubanga ofuna bicycle kick muve mu ebyo ekisirusiru byammwe kwetekako endwadde mbasimanyi ewaffe tuba bwe tuti mwana aweze emyaka 18 aweze emyaka bweje mbwate omanyi bekwasa nno sukaali bekwasa omanyi nywa nnyo ebiwoomerera nedda ssebo jangu nkuwe bicycle kick ebiwoomera ajja kubisigalako nze nywa sukaali muka ndi omunnyu muka naye ukyali oti Allah kale mu mbeera yemu eyo njagala bategeeza Dr. Ssenjobe wali wa Beef Organic Emengo agamba nti temufana birwadde abalina musukaali abalina kansa abalina prostate abalina obulwadde bw'omu bulago bukuluma mulinamu agamba bazibata tonsillitis n'ebyo ozimba olubuto olina simanya amasavu mangi olina gaasi mungi n'ebintu ebifanaganako bwe bityo Dr. Ssenjobe ajja kujjanjaba asinzira Emengo ku Beaver House opposite Masengero bakukubo lya Feridi baita hamu Mukasa Road ova ku koti y'Emengo ekizimbo jabbo okiraba kiriko langi za kiragala bweziti kakati awo dokita waali era bwoba okubye ku simu eyo tugeze ekizimbe kikubuze kuba ku simu ezo n'omuga dokita ntuuse wano mu Mengo naye ntambula nzirawa era gwono obosiŋŋanye enna ajja kubanga akulagirira Beaver House oba Beaver Organic wetusange bagendawo osobola okubanga ate ojjanjabwa mu mbeera zonna obulamu bubeere kiriya obeere talatibu ate ajja kusomesa ne ku nkoosa y'omuddo oba eyeddagala ebintu ebisinga mu biina ewammwe eddagala mulirina ewammwe eyo naye nga tomanyi kyerikola mumanyi kimu kyokka nti ebbombo ligoba lusu simanyi bye mwayiga omuluzuza gugoba musujja ebbombo ligoba lusu simanyi ekakika omwetango guwonya mutwe ebiguuna simanyi guwonyaki bye mumanyi mu mwetango gwa mutwe ebbombo lya lusu simanyi omuluzuza gwa musujja simanyi ekajjo ly'enjovu n'ebikola bya gundi bya kifuba dokita ajja kukulaga nti watolina nebyo badde tomanyi ng'obiina newaka n'olumbugulo nyini obadde ogulira Firedan odutta ojja kukizuula ng'ate bulijjo obadde otta ddagala ng'otta ddagala ajja kusomesa n'endya kuba yalina enkola egamba nti emmere ddagala so mugende eyo asobola okuba nga abajjanjaba okujjako mpozi ne bannaffe aba Dream Restaurant wali wandegeyewo anti namubiri mugendeewo nawo mulyewo ekyemisala n'ekyeggulu emmere ebaawo nga nnungi ate nga mpoomu ate nga nnyingi ayo wandegeya ku bitaala olwova ku kizimbe kyeta Haji Kasule Mali yasooka oba ne wali wansi ku Equity Bank otunda waggulu bw'otogulako ng'olaba Dream oba ne ku katale kwandegeya agamba kuba bidagali katale era gakusula ku Dream mugendeewo kuba ne kusimba kukoleka delivery oba oli mu bitundu bya Kampala wano ebiinaanyewo bajja kubanga bakuyamba bakoleka delivery kale wano tujja kusukawo wagala bakolera emikolo munkubire ku simu yange eyo tujja kuba nga twogera emikolo tugitambuze kama bankumbire bere bulungi nnyo mweraba